Essula ey'okutaano. N'okugamba bagamba nga mumwe mulimu obwenzi, era obwenzi bwe buti obutali ne mu baamawanga, omuntu okubeera ne mukazi wa kitaawe. Nammwe mwegulumizizza, so temwanakuwala bunakuwazi, oyo eyakola ekikolwa ekyo alyoke aggyibwe wakati mu mmwe. Kubanga nze bwe sibaayo mu mubiri naye nga ndiyo mu mwoyo, maze okusalira omusango oyo eyayonoona ekyo bw'atyo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mwe nga mukuŋŋaanye n'omwoyo gwange awamu n'amaanyi ga Mukama waffe Yesu, okuwaayo ali bw'ati eri Setaani, omubiri okuzikirizibwa, omwoyo gulyoke gulokoke ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu. Okwenyumiriza kwammwe si kulungi. Tetumanyi ng'ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna? Muggyemu ekizimbulukusa eky'edda, mulyoke mubeere ekitole ekiggya nga temuliimu kizimbulukusa. Kubanga era n'okuyitako kwaffe kwattibwa ye Kristo. Kale tufumbe embaga sina kizimbulukusa eky'edda, newaakubadde n'ekizimbulukusa eky'ettima n'obubi, wabula n'ebitazimbulukuswa eby'obutali bukuusa n'amazima. Nabawandiikira mu bbaluwa yange obuteegattanga na benzi, so si kwewalira ddala abenzi ab'omu nsi muno, oba abeegombi n'abanyazi, oba abasinza ebifaananyi, kubanga bwe kiba kityo kyandibagwanidde okuva mu nsi. Naye kaakano mbawandiikira obuteegattanga naye omuntu yenna ayitibwa owooluganda bw'abanga mwenzi, oba mwegombi, oba asinza ebifaananyi, oba muvumi, oba mutamiivu, oba munyazi, ali bw'atyo n'okulya temulyanga naye. Kubanga nfaayo ki okusalira omusango abali ebweru? Mwe temusalira musango ba mu nju, naye ab'ebweru Katonda y'abasalira omusango. Omubi oyo mumuggye mu mmwe.